Ndese ekitundu ekyokubiri ekya Love Story ya Sister wetwakomye afunye olubuto afunye essimu ya jjajja akubidde Gayi amutegeezezza ku by'olubuto Gayi amusuubiza okujja okumunona. Omuntu ono atunyumiza twatandise ng'anyumya ku bulamu bwe obwa stepfather eyamukozesanga. Yamalanga okubeera ne maama we sexually n'amaana ajja abeera n'omwana omuto. Njagala okwanukula ekibuuzo ku nkomerero ya story eno. Kisoboka okwewala okuzaala abaana mu bataata ab'enjawulo? The answer is yes, and a big yes. Tugenda kutunulira ebintu bigenda kubeera bitaano. Katugende mu kitundu ekyokubiri. Nange natuuka omulenzi ne mugamba n'omunaye nafunye olubuto. Neyeefuula nti tali surprised, tekitegeeza nti yabadde akisuubira, naye kunze nali saagadde. Kintu kimu kye yambuuza naye okakasa olubuto olwo lwange, namugamba lulwo. Naye omutima gwankuba. Kati ebiseera ebyo Pastor Bugingo yali atera nnyo obuwulira enjiri ng'agamba abaana. Okubira boyfriend we n'omugamba nina olubuto, like n'omugamba baby I'm pregnant, n'akoddamu prigi waati? Komanya ekyo kimmonde. Nange namanyirawo nno ku luno kye nafunye kimmonde. Nentya, bannange natya. Munnange tewaayita bbanga ddene, ozamu eyo wiiki yennyini nnyini. Ozo n'omukyala gwe nali mbeera naye mukyala wa uncle. Engeri yali mukyala mukulukulu nga yandabye eba yalabye embeera zange zikyusa oba ki. N'akubaawo ekiboozi, n'apanga ekiboozi, ngenda mu kyalo. Naye ogenda mu kyalo yaŋŋamba just ogenda kukyala, era we nali ngenda saatwala ngoye, era ntwalayo engoye nga 2 oba 3 nga ngenda mu kyalo. Naye nga natuuka eyo kira saayina ssimu nga wano ewaka mbadde nga nzibeyo no anti wange gye nkozesa. Ngenda mu kyalo. Naye genda mu kyalo nga nsula wamu ne jjajja wange. Jjajja atwagala. Bwe twakula n'atandika otwagala. Kati nategeera ate ne jjajja naye agenda kuntegeera. Nensala amagezi. Nenzibanga essimu ye ne mugamba naye nze nkubuulire baby. Ekituufu eno sigenda sobolayo kubanga ekisooka nagambye nina olubuto. Jjajja wantegeera bajja kunkuba ate nga n'omuntu ku kyalo wazza omusango bayita eyo famire banange nga bakambwe. Naye nga mugamba nga nkeera lumu lwali lwa Sande. Lwali lwa Sande nga ŋŋamba kati gweoyagala kujja lwakumeka? Mugamba nze ne bubeera nkya nandize n'aŋŋamba siina ssente. Naye ku lwokusatu nja kufuna ssente. Kati ate naye yali chance gyendi kuba eyo mu kyalo obutale bwayo. Akatale k'ewaffe kabeeranga ka Lwakusatu. Lwakusatu nga lutuuka nga nsindikira ssente, jjukira nali siina ssimu. Nalina cousin sister wange ye ng'alina essimu era bwe twagenda ffena naye nze namugambirayo ekituufu kyo sidda naye saamugamba ki kye nali. Kuba naye teyategeera oba nalina olubuto oba saayina. Ne tugenda sente ne basindika ku ssimu ye nenziggyako. Nze ne nkwata emmotoka n'evaayo natuuka kiro. Nensula. Naye bannange ono Gayi okumanya baŋŋamba eyali mukopi. Yategeera nzija ngenda nakusula naye yadde otegeka ekyokulya wadde. Namubuuza nga naatera otuuka naye wategeseeyo ekyokulya ssaawa no zigenda mu ssaawa 4 za kiro. Mugamba kandabe ku ssaawa 4. Awo n'agenda ndowooza n'agulayo sooda n'erinda fruit enno n'ekindaazi owa plastic. Naye bannange abasajja nga ntuuka nga Charlie nga taswala nga abyenzigirayo amugambe biki bino? Agamba oba toyagadde oba nkugulire omunaanansi. Agamba Yesu wange omunaanansi just n'ekindaazi.
nawulira ennaku naye nga mbeerawo nga bukya nga tutegeka nga ngamba tujjako era nnyo tugende. Munnange oba twatundula nnyo vanilla ne tulwawo zuukuka. Twagenda ozuuka nga ssaawa nga ziwezaawo 2 kyokka ekitundu ku kiri ekitundu bamumanyi. Kubanga mbadde mbeera wali wa anko wange kati leero nasuze mu maka malala kuba tulina ddiiru nze nkeere mpitemu. Ne mugamba neera kansigale tujja kugenda ekyanga agamba nedda fuluma tugende. Aligamba nga tulina otambula ate tugende tuyite Ppanya tutuuke eyo gye tuba tukola ki gye tuba tufuna booda. Nga ngoma nga ntambula era natambulanga ng'omuntu ali nnomo. Alina kyalaga netambula nefuna piki ne tugenda. Nashopinga yawo obuntu osooka mutwalo kateni weebutyo. Nze ndowooza oba alina n'ennyumba gy'antwala mukazi wattu. Ekyasiiba okunzija enviiri ku mutwe nga ye yali agamba mbu tujja kugenda mu kyalo. Tandika okyusa statement ogenda mu kyalo. Ngamba nno luno mpedde. Nange nga tusimbula tumaze okugula ebintu nga nteeka ku takisi nga ngenda naye bannange ewaabwe nga wala. Sinze nalina akabuto akato nasesema ate oludde n'emmotoka empisa bubi nasesema. Ntuuka mukubo ne ŋŋamba owa takisi oba nze munzijemu munsuule wano. Sajja n'aŋŋamba nga nnemerako munteeke wano nambuuza otunakuteeka wano ogenda kugenda weno olinayo gw'omanyi gy'ogamba tukuteeke wano. Eŋŋamba nedda neŋŋuma neŋŋenda nentuuka eyali agenda okunona mulamu wange nga tannatuuka ne banteeka awo ne nasangawo abakazi natulawo ebbanga eriwera. Ne baŋŋamba bawe ennamba y'essimu y'omuntu agenda okunona bamukubire. Ne bamukubira n'ayanguwako n'ajja. Natuuka banneesunze nentuuka nange ngenda otuuka ewaabwe. Nga bwedda ngenda ndowooza nti munnange ngenda gye yazimba tebulijjo annimbalimba nga bwe yazimba. Yaleka akoze edduuka ewaabwe ne banaye abawala tuli basiru. Weebuuza omulimu gwakola nga amaduuka yagazimba ddi. Natuukayo naye ng'ennyumba mwe ngenda ossula baazimba ennyumba naye zonna ziba za ttaka ne wabeerawo wali maini kati ne wabeerawo ne wano boys quarter naye byonna nga bya ttaka. We bantwala ossula kuliko ekiyungu kati kwe kuli ne lumu mwe ngenda ossula n'ekiyumba ky'embuzi. Natuuka ne nsookanga kaabaawo nga sirina kyakkola kinya nakyesuddemu nzekka. Nabeerawo ne mbeerawo nga we ngenda mu ddwaliro. Nanzijukira omulundi ogwasooka ogenda mu ddwaliro nga ndi eyo nagenda ne mulamu nga bambuuza we nagenda mu ddwaliro nti ozze kukebera bw'omanyi olubuto oluggyemu oba. Nambagamba nedda nga nsooka nsirika naye nga yali ansa yange yali erina kugamba nti ye naye ono omuwala ndowooza ndaba feesi ng'ekyuse n'ayogererawo mangu nedda. Naye nga mpulira ennaku kuba ntuuse ewantu boogera lulimi lulala sirumanyi. Ennyumba nayo yankanze bana ng'abantu baayo naye oba totambulangako. Nga mbeerawo emyezi nga gitambula nga ntuuka okuzaala naye nga buli kaseera mba ngamba gaayi nange naatera ssente z'eddwaliro ssente z'engoye ngamba nja kuwa naye nga wano ewaka nga wadde nga twali tufumba wamu ne bannazaala bange n'ab'ewaka nga wali ndinganga kangamba oba omwana gwe bazaalawo. Nali sirina masepiki mbu nneefumbire.
Mbeera awo lwagira ndoza nali mpezeza emyezi nga 8 awo 7. Sente nazisindika naye teyaziwa nze, yaziwa maama we. Maama we ndowooza ng'akozesa sente. Nze mbeera mugamba munnange sente, maama namuwa sente. Naye nga tewali lugoye nalwo lwe ndaba lwe baagula awo baki. Antuuka okuzaala nga sirina wadde olugoye, olubuto lwankwata ekiro ku ssaawa 10 ne lunnuma. Oba mu kano kalombo nali nsulamu ne mulamu wange omuto we. Olubuto lunkwata ekiro, yagamba ye olubuto olunuma ekiro, nalidde ebijanjaalo oba nalidde ekiri. Nga nze sifaayo. Ndowulira nno byeyongedde. Ono omuwala bambi yalinga ng'afaayo, ng'azuukuka ng'angamba kiki. Mpulira olubuto olunuma naye kirabika bya bulijjo. Naye nga nsigala neenyoola. Kati yangamba nga ngende mpite maama nga ŋŋaana. Ye n'agamba ndowooza sijja kukkiriza. Banaateranga nnyo okubalwalwala naye ng'era sibikiriza mbu ayite nazaala wange. Sibyagala. Ngamba ndaba jjukira eyantwalayo omwami yasigala ku kibuga eri ninganga aliyo ku lwange ate nga bannange ng'atera n'ayomba. Tumala wiiki nga tetwogera, awo ne neebuuza kati eno ndiyo ku lwani. Naye bambi nazaala wange yanjagala ng'era buli akantuukako bambi afaayo. Naye simanyi kyamutuukako obutagula ngoye za mwana. Ebyakabi njogera ku beddings, ku Masses Quality Beddings Nansana ku Mastowa. Opposite stage ye Kyebando, wansi wa Epic Motel. Mifaliso, blanket, bed cover, mattress covers, mattress protectors, njagala kwogera ku masuuka ag'omulembe, pillow cases, mosquito nets, carpets ez'omulembe, ironing boards, buno bushul racks, mukwano. Night obisanga ku Masses Quality Beddings Nansana ku Mastowa, opposite stage ye Kyebando wansi wa Epic Motel. Ku screen nga bwolaba bulungi namba za Madamu Masi. Munoonyeeko, musisinkane, oba mugamba akuweereza ebifaananyi ku ebyo by'oyagala, mukkanye abe ng'akola delivery kigguke. Naye ng'omuwala ng'agenda ng'amuyita ng'amugamba olubuto olunuma, ng'akubira ku ewaka waaliwo piki naye ng'esula mu ssenta mu dduuka. Ng'ate n'agivuga naye mulamu wange omukulu. Nga naye ate tasula waka ng'alina gy'asula ewalala nga bamukubira ng'ajja nga bantwala mu ddwaliro. Naye bamugamba olubuto olunuma nga tewali wadde akagoye wadde, era yakebera eyo mu bigoye. Alina mutabani we ng'awezezza myaka 3 naye nga abakazi b'omukyalo nga bakyafu. Ngoye ziba zaaguba naye nga yabitereka mwattu. Nnyo kubanga bye bigoyegoye bye yaggyayo, ebulanketi by'omwana oba baali babisula nako, ereesu ze nga betutwala mu ddwaliro. Twagenda mu ddwaliro n'enzaala. Omwana wange nga talina lugoye lwa kwambala. Nga mmalooza omusawo abuuza olugoye lw'omwana olw'omukusookako olw'okwambala nga tewali. Bamuleetera awo bireesuleesu nga omwana bamuteekamu. Nazaala ku makya ssaawa nga 12 nga tudde waka ku ssaawa nga 9. Tuuka ewaka andabiridde. Nembeerawo kati kiseera kyatuuka naddamu nasindika sente endala munaye. Ngenda nengulira omwana engoye nze naye twayomba. Nayombanga ne mugamba wadde kitundu sikimanyi naye mu katale siyinza kulemererwa kugenda kugulira mwana wange engoye. Omwana wange yamala wiiki singa 2 oba na mwezi nga talina lugoye lwa kwambala. Tukira eri wapya sigamba nti nali sikola ng'ate nanafuwa nga ndi munafu nali olubuto nga sikola. Siba neebase, mbeera neebase buli kaseera. Omwana azaaliddwa azzeemu ampadde sente endala nguze engoye. Kati natandika okukola ogira azimbe. Ntandika okuzimba ne tumala. Naye bannaye olunaku lwe twamala bwe bati ennyumba kiraze eri za ttaka. Olwagimala bwe bati bannange ennyumba ng'ennyogoga.
olunaku olwo kubanga ono omwami yamala n'ajja ndowooza nga ssezaala wange yajja mu October oba November awo, omwami n'ajja mu December naye ng'atandika, naye nga ffenna tubeera awo waka, nazaala ssezaala abaana nange ngamba nga bikwasa ensonyi. Nga tuzimba ennyumba, nga twagizimba ssezaala ng'agamba olunaku era kitegeera nti twagimaze nga tugambira omufulume kuba twamala ennyumba ku Lwomukaaga ku Sande ng'atugambirawo mufulume sikyabeetaaga wange. Kati ono naye boyfriend oba omwami yalina ku mputu eri kitaawe era baalinga tebatera kukkaanya, ate nga bakkaanya oba nga bakkaanyaamuuko ne maama waabwe naye yali si yabazaala maama waabwe nga yafa, ne taata waabwe nga tebazikwasa, yali musajja w'amagye ng'akomawo ng'amala n'agenda myezi nga 6 naye omusajja olinga mukambwe. Era we yayogera nti mufulume ennyumba, nagamba leero nnompedde, gamba we mulemerawo nja kujja njibambula amabaati awo we musula, kati musule awo ndabe oba temugende muyammwe eyawedde. Naye ennyumba ng'ennyogoga, era twayakyogera Lwamukaaga ku Sande ne tukeera, nenzirayo ne nnongoosa ng'ennyumba empya, bino byaguddegudde, bino bitiiti bye baasaze, nenjira ne nnongoosa. Naye just nga nnongoosa ng'omutima gungamba naye ono omusajja yabadde siriasi nti atugoba oba nedda. Kati ye omwami yakeera nnyo n'afuluma n'agenda, ne mukubira essimu ne mugamba naye muzeeyi bye yabadde ayogera bituufu atugoba oba? Gamba gwe tomufaako, kulongoosa ennyumba biki ne mugamba naye tetugenda kubeerayo tutya ffe abatalina wadde jjiiko wadde sowaani wadde ki. Kintu kyokka kye twali tulina kyali kitanda, amasuuka n'engoye zaffe byokka. Amaada naabonaabonera eyo nga tumaze osenguka. Twasenguka, kintu kyokka kye yatugamba bawaddeyo nga yatuwa ebbanga bawulira yali weeks 2 mujja komangawo wano mulye nga we muddayo ewammwe naye nga sibaagala wano. Kati nga bibaala biswaza wasiibye eri bw'atojja oli onona emmere atoddeyo ojja olye oddeyo. Nze nga binswaza naye nga nzizeeko emabega wano we nga nkyali lubuto, balina poloti gye bandaga, muzeeyi yatuwa poloti awo we twazimba. Kati mwalimu ebitooke nga bikaddekadde, emmwanyi nga ziri awo nkulukulu, nze nenkola ki nensimba nenzizaamu, ensimba olusuku. Kati tugenda okugira okudda eri gano amatooke nga gatandise agaalimu nga ganyiridde, kati nebino nga nabyo bikuze nga tebinabakosa. Kati gali agaalimu nga go gatandise okosa kuba gabaera ganyiridde. Nange nga tukola ki? Katubeerayo, batuwa ebbanga nti nebbanga mujaba mulya wano naye nga temusula. Tusenguka nga tudda mu nnyumba, banange nga mu nnyumba muli empewo, nga muli empewo. Era neebaza Katonda nti omwana wange teyafuna bulwadde buva mu mpewo, naye empewo yali muli ennyumba ennyogoga. Ennyumba yali nnyogoga nga buli muntu ayitawo agamba naye baana abaakedde obeera mu nnyumba weebati kiki? Kumbe baatufubutudde munnaffe. Maama Aisha owa Aisha Najjemba Furniture Mart. Mukwano, tulina furniture ow'ebirooto byo, furniture gw'oyagala, furniture gw'ojja okuteeka ewuwo ogambe nti maama otunulire entebe ng'ogamba wabula nnakola. Mukama weebala ogulumizibwe. Ng'otula mu ntebe n'ogamba yes. Furniture oyo wa bbeeyi omutya. Kakati Aisha Furniture Mart ne bakuwa omukisa ogw'okutwala that same furniture
ku 50% discount. Wamutya kubanga bwagenda omulamuzaako yali wa milioni 17 wa milioni 15 kakati ku 50% discount kitegeeza nti yali wa milioni 15 omutwala ku milioni 7 n'ekitundu. Furniture wamutya kubanga yali wa bakadde 5 kati ku 2 kitundu ogenda kutwala same furniture yali wa milioni 2 n'omutya kati omutwala ku milioni eji 50% discount ogwa 8 n'ogwa 9 ku screen. Mama Aisha ine nambeji munonyeko oba genda ku showroom ebbanda bwotoka ebbanda awali ekipande kya Nabisunsa Girls kikwano ojja kulaba nga ekipande kya Nabisunsa kye kino side etali ya kipande ekizimbo ojja kiraba kiwandiikiddwako Aisha Furniture Mart. Chama weeroboze bw'oba tolina zaawamu sasulako kasitoba ng'osasulidde mu budde bwa promotion kola payment plan ne Mama Aisha gubeere nga gugoba kibeere nga kigguka. Wayita ennaku si nnyingi nga wagenda okukola ng'akomawo bakanakasepiki oba kasowaani webiti. Kye nzijukira ebbanga lye namalayo nalina sepiki 2 zokka. Esowaani zaali za pulasitiki oba 3. N'amajiikojiiko obuti obwo obusowaani buti obutonotono weebuti obukopo. Tubeera awo nga tugira ne tufumbako oba nga akatooke kaagize nolawako kakuzeekuzeemu n'otema n'ofumba oba temufunye n'oddayo eri n'omunako mmere naye ng'era biswaza. Natuuka ne ŋŋamba sigenda kusiriwala busiriwazi. Kati awo omwanyi nga butandise oteekako ate emmwanyi z'ewaabwe bambi za bbeeyi. Oyinza n'otunda kikopo kimu nga kya 10 ne neebuuza kati wano wenfunayo ebikopo 2 mba sobola waakiri ggula kawunga nga kubanga emmere nga si y'ey'ebbeeyi eri awo. Ogula kasooli oba kiro yali wa kiro baali bagamba 7 oba 8 ogulayo kiro zo 2 nofunayo n'ebisatu ne bamukuba. Balya na sukuma n'ogula basukuma wammeka wa 3 kuba twali 2. Weetutya obulamu ne butambula naye embeera yali mbi. Anatuuka omwana ne yejja ku mabeere kubanga ng'endya mbi nga tafunamu tewali kyayonka. Omwana n'agaana okuyonga ate nga ne ssente ezigula amata nazo tewali. Omwana nga yatuuka oba n'akonziba kuba yatuuka ekiseera ng'alina okuyimirira naye ng'ayimirira akankana ng'olaba akankana amagulu ng'olabya ddala omubiri gwe gulina ekirungo ekikubulamu ng'omwana teyeeyagala kyokka nga namuzaala munene. Olamu nno ne ŋŋamba wano omwana agenda kunfaako. Ffe abakulu ekyokola kitwekubya mpi n'omwana naye yeetaaga keeya ndala. Kati kinnasala amagezi ne ŋŋamba nno wano sigenda kwetuulako. Kati eri ewantu okulima nga ffe twalina koporoti katono nga tetulina walala weetulima. Eri okulima n'oba tolina kibanja osobola oli omwaka mulamba ate n'obubiirawo nga oliira ddala n'obeera ngambe omanyi okulya okulungi. Ogenda n'olima obanga kukungula butungulu n'ovaayo babagambye olunaku bagenda bawa 6 oba 7 n'ovaayo nga bakuwadde 7 ko ate nga n'obutungulu nga babukuwadde. Oba bummonde n'ogenda ne mukungula obummonde ne bakuwa ssente ate nga n'okukola ki n'abakuwadde n'obummonde kitegeeza oba ofunye emmere then n'enva. Amu ne butambula bwe butyo nentandika ofuna ku ssente nzijukira nakola nengera si bbanga ddene naye twali tulinayo akabiina kusevingayo ku ssente tuuka nga gye bwe ziba zibuze nga tafunye nga nze nteekayo tubeerawo. Negenda olaba kati nno nga wangenda okukola ebyo omwana muleka mu nnyumba nga yeebase nga musibirayo kubanga sirina gye naamutwala nazaala ali eri ku dduuka. Bano abato balamu bange bonna basoma nga siraba nga ate bannange ewantu eri watiisa. Banjukira omwana oyo yalwalako n'alwala nnyo ng'obulwadde bamukwata ekiro ku ssaawa eyo n'agonda yenna n'aba bubi n'akaaba ekiro kyonna.
bwe yakaaba nenkeera ku makya mmutwale mu ddwaliro naye ekituufu ne ssente tezaaliwo nga wadde n'ekikumi tetulina mu nnyumba. Omwana neŋŋamba kamutwale mu ddwaliro lyali lya gavumenti naye nga bwempita mu ssente eyo nazaala wange waakolera bampitawo nampita era nga saayitawo nga sikyanyewuwe kumubuuzaako kukola ki kumugamba mwana biki nga nkyamawo nga mbuuza kiki omwana nga mugamba omwana bwebiti ne bwebiti. Kati yali atuddewawo n'abakyala balala babiri nga ye waakusatu naye nga nabo bannazaala bange basazaala bange baluganda. Agamba omwana mulwadde ki ekimuluma naye ngaekiro yabadde nkubi nnyo naye kati ngaali kalekale nga bamunzijako nga bamukebera atandika okwogera awo nga sibitegeera ng'omwamugamba naye okimanyi ono omwana yalwadde bino nga n'oli abiddamu ate nga simanyi lulimi bulungi nga ntegeeramu katini munnange nga baŋŋamba togeza n'otwala omwana ono mu ddwaliro woogeza n'omutwala agenda kufaako bagenda kunfaako omwana bwe simutwala mu ddwaliro wayinza okufa ate omututte mu ddwaliro ate afe. Amba togeza omwana yalwadde bikimbu nti saabitegeeranga bye bagamba bye yalwadde babyogeranga mu lulimi lwabwe naye kyenzijukira kye baŋŋamba tomutwala mu ddwaliro bageza ne bamukuba empiso agenda kufa. Gamba kati bw'oba bulwadde ki naye nga bye mbabuuza bambi tebabitegeera kubanga oluzungu olulimi kale twali tetulukwasa nga tuboogera lwabwe ate nze nga njogera luzungu kati nga bayinza okugambako ebimu naye nga lulga tasobola kukunyonyola nga baŋŋamba ddayo eka mubeere awo mpolampola. Kati oli mwami nga yagenze kola akomawo mubuuza ngamba owaayi mami yaŋŋambye mukadde yaŋŋambye nadde ntwala mwana mu ddwaliro naye naŋŋaana mbu bino alina bye yaŋŋambye naye nsi nga sibitegeera naye ng'azuukukirawo ekire olwatukayo bati nga kwatirayo kubo ng'agenda azayisa nga 5-6 ng'abakonkona ng'abuuza maama we nyono ekino ogundi aŋŋambye bwe mwamuganye twala omwana mu ddwaliro ng'abimunnyonnyola ng'akomawo yeesooza ng'amubuuza kiki bwene ewaffe waliyo ebirwadde mbu omukazi wabeera olubuto ebyo ebintu babitega omukazi oba nga yakazaala mbu waayitawo n'abibuuka mbu nga bikwata omwana. Nemubuuza babiyita batya musimanya aba babibeera bicupa oba biki bibeera bicupa musimanya nga byatise kati bibeera omwo mu lubuto ng'omwana bimusaala era bwe balwawo mutwala omujjanjaba mbu ng'afa ate mbu omutwala ne bamukuba empiso mbu nakyo kimutta neŋŋamba kati tugenda kukola tutya. Mukwano estate eye Bulamujjeza ku lw'Emityana tetusobola kumalako wiiki eno nga poloti eyo ekyaliwo so kwesa opportunity eya poloti emu yasigaddewo 5 ku 10 yakyapa $13 kilomita 2 okuva ku kola asotwa ku estate mazzi masanyalaze weebiri oyina obwetaavu ng'oyagala estate ofunemu y'ensangi ku lw'Emasaka oyagala ofune Wakiso ku Hoima Road Mukwano ate tuleeta ekipya eri bano abagamba Sozi 5 ku 10 y'ekyapa nyinza obutagisobola naye kakati wano tukoze tutya waliwo ketukyakkaanyaako mmanyi nti kigguka essaawa yonna mbere nga nkikutuusaako mu butongole so amaaso gakubeere ku ground naye ng'okumanya ebisinga byonna ku Dembero Properties and Associates dduka bunnambiro ku nnamba ezo nga z'olaba ku screen contacting Madamu Nancha Beatrice mmanyi ebisingawo ku lwa Dembero Properties and Associates. Enkeera ng'agenda ewa jjajjaawe naye nga jjajjaawe mbw alina amaaso amabi tatunula ku baana bato tatunula ku baana bawere bwe nedda balina ng'ente naye ng'ente weezaala tatunulirako kaana keezadde nga kakyali kato ati naye oyo jjajja alina mutabani we ng'ali awo baŋŋambe nga yayonooneka ng'abeera naye yali nga teyayonooneka naye ng'anywa nnyo ng'anywa n'ayitako naye ng'amugamba nze amaaso gange saatunulako oyo omwana naye ng'afuna bafuna olulagala luno olwa wakati
ne baluleeta ne baluteeka ku lubuto lw'omwana. Bwe simanya bwe baluteekako oba mbu werukola lutya nga bategeera ebicupa mwebiri. Simanya werukola batya nga bagamba tebiriimu. Ng'oli oyo kale naye aba sezaala wange. Kaleeta olulagala nga luteeka ku mwana ng'amala aluzaayo ewa jjajja. Jjajja kuba ffe tubeera tumuyita jjajja waffe. Aluzaayo nga jjajja agamba omwana yalwadde, ebintu bituufu, biki. Awo ate tetugenze kusimanya mukola ki, mbu simanya kujjanjaba mwana. Naye nze ekituufu saabikkiriza kuba ffe ewaffe ebyo ebintu by'okuloga nze nalinga mbitiira ddala. Nga tugenda nga bakola awo mu mwana bamugira simanya ku lubuto bw'alina ebirwadde biki. Naye twakomawo ndowooza twagendayo emirundi gesatu naye ng'olugendo luwawala naye nga tutambula wali ensozi. Nga tukomawo nnaku 3 nga ziyita ng'omwana atereera. Naye nze ekituufu saabikakasa era nze ogwasooka twakomawo ne ŋŋamba twatuukire nagamba omwana mukwate nga bamuggyamu ebintu. Ŋŋamba nze mukwate nze sisobola nga mbitya. Twakomawo n'agamba kituufu bamuggyamu ebicupa 4 wano mu lubuto, wano simanya mu kiwato ne mu kifuba biki. Ŋŋamba nze sibikakasa. Olwaddako nga ŋŋamba kati ye gwe akwata omwana nga babimuggyamu naawe obirabe. Mukazi ng'ayengayenga awo ebidagala n'abiyisa ku lubuto. Ndolaba mbu kati oyo nga byayenze bw'abiyisa ku lubuto oba omubiri gwonna ebicupa we biri nga bivaamu nga biddamu eddagala. Nga neebuuza nga abeera akyafunya bwe bati. Nga neebuuza byakunyizza nga kivuddemu nga kirina mu ngalo tekisaze mwana. Ate ndaba kiri mu ddagala munda nga lugira n'akisuula wali. Naddamu bwakweta kukola ki n'ayisa ku mwana n'aggyamu ekirala n'akisuula wali. Kati oyo sayansi ye bambe saamutegeera oba yakikola ng'ate oba yalinaawo ebicupa bye oba bituufu saabitegeera. Naye kyemmanyi omwana yatuuka n'awona. Saabikakasa era yaŋŋamba nga gw'oli awo wadde oyagala omwana wange afe weefuula mbu simanya tobitegeera bino biki. Ŋŋamba era nze saabitegedde era sibikkiriza paka nakati sikkiriza nti byali bituufu. Atukubeerawo n'omwana naye twatuuka ekiseera nga tuba tuyombayomba tukola ki era omanyi kati mutandise obeera mwenna. Kyemmanyi saaweza naye mwaka nga mbeera naye nga embeera waka nga muli bafumbo musula mwenna biki saawezaayo na mwaka. Kuba nagenda nga nina olubuto ne ntuuka okuzaala nga tajjanga. Kati ebiseera bye yajjira twabeerawo kati nate tutandika nga okuyomba. Munange nga twayombanga ne tuyomba naye nga tetwekuba. Kati ekyandibadde nga we twatandikira ebyo by'okulwana ng'ayinza ova eyo nga tayagala kunaaba aba naye gaye yali tayagala kunaaba. Bannange oba abasajja bonna bwe batyo. Gaye nga tayagala kunaaba kati nga kyenkola omutegeera nti tannadda nenfuna ebbaafu nenfuna ekidomola ky'amazzi nenkimuteera wabweru ne sabbuuni na buli kimu. Mugamba oba tonaabye tojja giyingira ennyumba naye nga yani yagizimba nga yeki. Nga wakomawo era n'agaana okunaaba ne mpulira nti tannaabye siggula. Olunaku lumu yakuba oluggi ne lumenyekamu 2 ne lugwa wali. N'aŋŋamba lwaki wadde ogwana okunzigulira yegwe wagizimba kwolwo nno yampa kyoluyi n'empunga naye nensigalawo. Nagenda olaba kino ekintu kiresistinga kibeerawo neŋŋamba nze biri bye nalaba ewa maama nga bamukuba batuuka n'omulumaaluma nga tanoba nze sigenda bikkiriza sika bufumbo. Natandika awo sala amagezi nkoze ntya nga kino ekyokuleka omwana wange mu nnyumba ngende empakasi nga kinnoma. Nagwe neefuula mbu nafumbirwa ate naye tutandise kuyomba n'okwekuba ne twekuba neŋŋamba bino
siyinza bigumira. Lwaki olwo ne ntandika okukubanga amasimu nga neebuuza ne ŋŋamba maama nga mba munyumiza bino neno. Ekyasinganga omuluma nga kuleka mwana mu nnyumba, leka otya mwana mu nnyumba mbaogenze pakasa. Genda naye naye ate onoogenda naye otudde abalala bakola, kuba twalimanga mu nnimiro. Ennimiro eyinza obaamu abantu nga 3 oba 4. Kati gwe mu bantu 4 gwe ssebo ojjeyo otuule wali mb'oyonsa mwana wo. Nga tekisoboka. Ti maama we namunyumizanga ebyo ng'agamba naye mwana wange newankubadde nga wakola ensobi naye toyinza kuzikirira otyo, n'omwana kati oba omuzikiriza biki? Aŋŋamba vaayo oba omwana mumpe nze mbeere naye. Natuuka ne nsala amagezi ne ŋŋamba omwami nti nno nze ngenda kyalira mami wange. Gamba ogenda kyala gwe olaba waliwo ssente ki? Tewali ssente? N'ayomba. Onalo nno nga luyombo. Ne ŋŋamba wano nina okwetetenkanya. Ng'olwo nina sisita wange yali mu kibuga muto wange. Namugamba nze nfunirayo eyo omuntu nzije nkole mu maka g'abantu nkole obwa maidi. Ngamba naye gwe abadde omufumbo otandika otuvaayo n'ojja mb'okola obwa maidi, ekyo tekisoboka. Mugamba kijja soboka. Era lwali olwo n'afunira ewantu nentetenkanya butya bwe ŋŋenda okunobayo. Kye nakola nagenda nagamba omwami nti ngenda kukyala. Yatuuka n'akkiriza. Twamala ebbanga nga tukyogerako nga yakigaana naye n'atuuka n'akkiriza. Gamba sirina ssente mbu naye genda mu kibiina gye tuseevinga weewoleyo $10,000. Imagine gy'aŋŋamba okwewola $10,000. Transport ngenda kukozesa wa mmeka? Ndowooza $40,000 okuva ewaabwe okutuuka e Kampala. Kale ate okuva e Kampala okutuuka ewaffe mu kyalo gye nenda okyalira mami naye $1,000. Namba naye onaategeera bulungi ng'ono kasaawe. Agenda mu kibiina neewola 2. Kati jjukira kiri ekyalo olugambo nga abeera ali eyo mu senta nga bamugamba mukyala we yeewoze, ndowooza ali mu kunywawo. Agamba kati oli mugagga oli ku ssente za kibiina ate temwewoze ssente. Nga babitandika mwewoze $20,000 tuweeko biki nga manyira abatamiivu, abantu abatalina makulu. Nga $20,000 kati ng'ajja zivuddeko nga mbuuza bawoze ssente mmeka. Yamugamba neewoze $10,000. Gamba okakasa weewoze $10,000? Yamugamba ye okikakasa weewoze 10 konzeeyo. Gamba lwaki gundi yaŋŋambye ate omusajja gwe yayogera mbu yamugambye $20,000 nga ye tanywa. Just yabeeranga awo oba yali musomesa ku kyekyalo nga ogamba nga ye ali mu kumpeka. Agamba gundi lwaki yaŋŋambye weewoze $20,000? Yambeera ekituufu neewoza 2 kuba bino ne bino siyinza agenda wa mami nga sirina kino ne kino. Naŋŋamba just ennaku z'ogenda omalayo okweyonoona ezo ssente zonna biki biki. Nga nsirika ng'ayomba ng'agenda mu nsawo zange ng'agenda mu ngoye zonna n'azitankula mbu anoonya ssente mbu aggyeko $10,000 agizzeeyo. Ssente nazikwese bitya? Olutalo nga lukoya nga tulwana yannoma. Nga mugamba nno bino by'okola tebigenda kuyamba kuba ate ogattamu ebyokulwana we ŋŋenda nnyinza obutadda. Agamba ogambye ki? Kitegeeza ssente oziggyeyo ng'onzibye bubbi. Nga tukeera ku makya ayisa aba famire gundi agenda era nakeera ndi munyiivu nempanga ebintu byange. Naye nga sinapanga bintu we neewola ssente nayitirayo ssente zazinaawo ekituufu $20,000 gye yali ayagala. Kuba ekibiina kyabeerangayo Lwakutaano nga n'akatale keeyo kaliyo Lwakutaano. Bwe neewola ssente nayitirayo ne ŋŋenda mu katale nengulira omwana engoye ennungi ne mugulira ensawo buli kimu. Ne nkomawo ndowooza nakomawo ne $10,000 ne ntuuka ewaka. Kati yanoonya ssente nga situufu teziriiwo. Nabipangulula byonna n'abisula eri nga temuli biki. Neŋŋamba ebyo tebindya kasita nze kyembala nkimanyi.
Nakeera ku makya nga nneetankudde kubalodde twali twalwanye ne mpanga ebintu byange. Mugamba kati nnyina n'agamba tekisoboka. Sonyiwa byonna ebyabaddewo biki. Nga agenza awaayisa abafamire bataata be bajjajja be kuba basinga ku kyalo ekyo baali nga bafamire ate nga bali kakiiko keerosi. Abayise agenda simanya biki. Namaze ne bukoloti era ngenda. Ne bwe bajja era nze nabanyonyola ekyabaddewo ne mbalaga mulaba kye yankoze era ngenda waka nga ndi bwe nti ne bangamba togenda tugenda ffe kuswala. Wadde ebyabaddewo baagalana neffe tubadde tukwagala togenda biki. Ngamba ngenda kaswale bulungi. Mbe nga nange neeswalizaamu. Naye nga ngenda nga ninyawe ntyo nga nvaayo ew'olulenzi omwana nga muwa maama. Nga ntandika kukola gye banfunidde omulimu. Nga ntandika kukola nga omwana muwa eri maama. Kati wano ne bajja okwemulugunya kwange n'okusaba amagezi. Omwami ono kuva we nava ewuwe tampangayo wadde omutwalo ogumu bwe guti mu kulabirira mwana. Ndiwo omugamba omwana mulwadde akugamba kimu tiwatwala emitwalo 2. Kati omwana awezezza emyaka 4 navaayo wa mwaka gumu. Naye omwana buli walwa ne mugamba waayo omwana mulwadde aŋŋamba kimu ate emitwalo 2 gye watwala nali manyi gigenda bamazaako. Bw'amala n'abanja omwana mbu omwana wange mumpe. Nze bw'ogaana okumpa omwana wange kino kijja mutuukako. Akuwa kati tebikyantiisa. Namugamba kimu nze Katonda wange munene osinga ekika kyo ky'ogamba mu mwana wo takulira bweru. Naye obuzibu bwe nafunye mu nnaku zino yaleese amaanyi olw'okuba ategedde nti siriiyo olwedde ndi eno ku kyeyo. Agamba mbu ajja funa ssente agende abbeyo omwana. Oba amusanze ku ssomero oba amusanze azannya amubbe. Onaaba tamubbi ajja funa omuntu yenna amuwe ssente omuntu amumubbire. Kati nsaba ku magezi gammwe nkole ntya? Naye Mr. Sozimmo tuyambe otugambire ku ba step dad. Banange bakisussizza. Banne ba step dad mususse musukka. Oyo omwana gw'oba okozesa wadde olaba nga si tava mu musaayi gwo naye abanga wuwo kikwekubemu akafaananyi singa abadde mwana wange. Bakituusa ku mwana wange nnyinza kukola ntya? Sitole yange weetyo weebadde. Tasozimmo nkwebaza n'abawuliriza mwenna. Neyanzizza nnyo neyanzeeke. Tagenda owuliriza sitole yange Mukama akuwa omukisa. Sister, nkwebazizza okugabana naffe emboozi yo. Wagambye ngambe kuba step father and all that. Bantu bakulu naye nze kyennyinza okugamba kiri kimu nti waliwo ebintu by'okola ng'oba oyagala oba toyagala birina engeri gye bizza backfire. Ate abantu abamu kibatatwala nga kikulu waliwo n'ebitayinza kuzza backfire mu ggwe. Naye n'okula abaana bane bagenda baba n'emize ne baba n'emize egyo gyennyini nga bikuswaza abaana ne bakuswaza nga tolina bw'okijjayo kye bagambye nti bannange Mukama ansaasire. Abaana bakoledde ddala emize gyange nga tojja kinyegako naye ng'okimanyi. So ekyo oli muntu mukulu ba step father. Omwana ono omukazi bw'oba osazeewo omukkiriza ono omwana abeere wuwe. Kakati abantu batya abaana baabwe okubeeramu ng'ebibi batya. Naye nasazeewo in my area of focus ku story eno. Sister, story eno yazigizzeemuko emirundi egiwera. Naye ekimu ku bizibu byakkirizigana nange nti ayina obuzibu. Omusajja ono agenda n'agamba oba amuddire naye ng'ensonga emumuddiza eri egi ayagala kwewala kuzaala baana mu taata ono n'oli oba oli awo history yeddemu nga n'omwana we obulamu bwatambuliramu bwebwo. Njagala okugatta kino n'abalala abasoomozebwa. Waliwo olwedde omuwala ng'olina omwana we omu. Waliwo oli ng'alinawo olwedde abaana be 2 naye ng'awulya teyandyagadde kuddamu kumansa baana. Waliwo oli nga ye tannaba kuzaalayo yadde n'omwana omu naye ng'agamba Mukama yalinsaasidde n'enfuna abaana bange bonna ne mbazaala mu musajja atya ogu. Bw'abanga ye ggwe nsaba ofunewo okkalira wandiika jjukira ebigambo bino bijja kugasa. Nzikiriza nti omwana ow'obuwala osobola okwewala okuzaala abaana mu musajja ono n'oli. Ekintu ekisooka ky'olina okutunuulira
mukwewala ekintu kino try as much as possible okuyingira mu relationship nga kiri intentional. Bwe ngamba be intentional about relationships. Nina ka sweet friend kange wano wakati yomba olumu kanchankalanya nkutumiddeko wetegedde oli Bungereza buli kaseera sozi nkutumiddeko kankwesa na kigambo kawalagwe nkutumiddeko. Waliwo ekigambo ekyansanyusa kiwayogera nti sozi nze okujja mu mukwano guno mwalimu okubala kati saagala kgenda mu mboozi za musawo eyo tuveeyo njagala tudde wano. Bwe ngamba nti be intentional about relationships, ekirina okusooka okukujjira kwe kujjukira kye ngamba nti yagala omuntu ng'omwagaza omutima naye ng'omutwe guli ku kido, ng'omutwe ye best man yaga gwe, ng'omutwe ye kansala gwe. Be intentional about relationships. Tugenda mu maaso. Nagambye bwe nti okubeera intentional ku relationship kitegeeza okutwala omutawaana okutegeera n'okugenda ebuziba ku muntu oyo nga tonnaba kutandika family naye. Okubeera intentional okwagala kube kwa kigendererwa. Tuula obale omuntu ono bwe muzaalamu abaana, omuntu ono ebigendererwa bye, omuntu ono. You are intentional. Si bano abagenda bawalulwa obuwalulwa kubanga yagudde mu laavu tewali kigendererwa. Omubuuza nti bannange omusajja oyo, bannange nze omutima gumwagala, bannange omutima gumwagala. Tosobola kugamba nti ekikwagaza omusajja oyo kiri kimu, omutima gumwagala. Trust me, you are not intentional about that relationship. Era bw'owuliranga ekyo kye kikusindikiza mu relationship, emikisa gy'okuzaalamu ono n'oli oba ogitandiseeko. Ngambye twala omutawaana okwetoola omuntu ono omutegeera ekisingawo nga temunaba kugenda. Look for signs of shared values, long-term commitment and mutual goals about parenting. Waliwo omusajja gw'osobola okusisinkana ng'ekigendererwa kyo toyagala kuzaala baana ngo bamansa, kyokka nga naye ekigendererwa kye kyagala okwefaananyiza ku ekyo ate ng'omulaba akisimbako amannyo oba kisaako essira. Be intentional about relationships. Bw'oddayo akatambi kano okazaayo ojja kuzuula nga somehow ekyakukuba kyali kino. Ekyokubiri, gezaako nnyo okunoonyereza n'okutegeera ebikwata ku nkola ey'ekizaala ggumba. Wano abamu we basingidde okugwa mu mbi. Ngambye twala omutawaana okumanya ku nkola ez'ekizaala ggumba. Lwaki nzireese? Tojja kwewala kugenda kawolongojjo okusinza okulya bakwogerako bwe kuli okusufu abaana bakubalaga ne balyoka bakulukuta endongo n'olya ng'oteeka okuba ng'ogenda mu ttendo eryo guseke oyimbe oyambuke okkirire owanike emikono okkirire kutama yambuka samba sitaani n'osamba linnya sitaani n'olinnya tuula ku sitaani oyinza obutasobola. Kakati wano tutwalira omutawaana okunoonya ku nkola ez'ekizaala ggumba eziri safe. Wano abasawo olumu tebatugamba bituufu, ate omuntu yenna bw'ayogera n'omusawo ng'ebigambo bivudde mu musawo agamba kati omusawo yayogedde. Bye biriwa? Mwanange tonnaba kuzaalayo kaana. Bw'oba tonnaba kuzaalayo kaana, kakati ekikutwala ku famire kyekyaki? Abantu balina endowooza nti okugenda ku famire oteekwa okubanga ozaddeko. Kakati wano nawo tukola okunoonyereza. Musawo Babulo otubuulirengako. Musawo, omuntu atannaba kuzaala kiwandiikibwawa nti teyeetaaga famire kubanga ensonga zino ziri kilo zinakwegatta. Ono tannaba kuzaala naye yeegatta. Ate kudbi afunye olubuto mu musajja gw'atayagala. Kati awo ekituufu kye ki? Bwe benga enkola ey'ekizaala ggumba ogenda kukozesa ya bupiira yita nabwo. Senkagala bajja akaalakaala azungazunga ne sozi muto ng'asooka ompe ku sozi muto. Maati
it is cold outside, it is cold in here, so we are going to use this jacket. Ajja kwemola mulanga, no we don't want it, but it is cold. Ng'olemerako nga baby, kwata jacket yino. Bajja kuyita malaya. Omanyi abantu abafiriko batwakula tuti omwana ow'obuwala okujjayo akapiira mu nsawo ng'asinkanya omulenzi bagitaputa bulala, naye mukwano gwange tofaayo, ensonga zino ziri ku ggwe. Tojja kugatta bibiri okwagala ogende asaagala genda yeeyo. Tojja kugatta bibiri okwagala okufuna gwe ekyo kyowulya kyolowooza obwongo bwo bannange ngenda kuwemula ate kibebi kino tekyagala kuwemula bannange nze muntu. Tojja kwagala oyite ku chorus nga toyagala ku benefitingamu after effects, obanga toyagala ku facinga after effects za chorus. Tojja kwagala kuyita ku ttaka weewala enfuufu. Ebigambo byebyo ebituufu. Kakati bino ebimu olubitawanya bitubeera na ku bwongo kambabuulire. Ebimu bibeera mento. Beera ne jacket mwami baby n'obudde bwanyogoza ekimala tutekeko ekigiriko kino. It is after you. Kiri about you, not him. Wane omulamu gwaffe twagambye tetwagala kumansa abaana tuzaalemu ono n'oli. Kati twatugamba nti enkola ekizaala ggumba tugitwalire omutawaana okugyeka ennenya eriwo eneetukolera. Nkuleetedde ennyangu gy'otajja kwesiga nnyo mwana gwe. Yenkola ey'okwagala nti muno bizinakukolera. Nga kawa ajja kuyita olumu nga tokisuubira. Oba kitegeera? Ajja kwerwaza ogende nga wallahi oli kushwa ntegusobola kuseka. Oveyo nga gwasese onoobitugamba oti. Ebimu tebijja kukola nga tojja bisobola. N'olwekyo wano bw'atuukayo nga akapiira kaakano gwe kawagga weesumaali kenga okambala kaakano oba nfuna. Ekyokusatu, njagala tutwala omutawaana okuwuliziganya nga twogera ku biseera eby'omu maaso openly. Omuntu asobola okwogera n'omutegeera. Nze ebyokuzaala kati olina omusajja agambye tayagala kuzaala. Kati gwe obwongo bwo bukugamba nti toyagala kumansa baana, kituufu. Ono ate n'akuyamba n'akikkaatiriza nti n'ebyokuzaala si byaliko. Ate ne watabeerawo nkola yakuziyiza bino. Siri ku kya famire eri nvuddeyo. Tula nti awo kyeriko batokimanyi. Twala omutawaana obeeko kyokola. Omuntu omutegedde ng'ebiseera bye eby'omu maaso okuzaala si bintu bye. Alina abaana abamala. Newankubadde ng'ayinza okubuzaabuza mbu akyagala abaana abalala, alina abaana 5. Bwe omulaba ddala ng'onoobeerawo omuzaaliremu ddala abaana bwe. Oba ogezaako okugatta kyenkugamba, ngambye communicate about your life plan, your future openire. Mwogere ku by'obufumbo, mwogere ku by'abaana, mwogere ku future goals. Relationship ng'eneetandika. Otandika okutegeera kawagga bw'ayogera n'ebikolwa bye biriwa, osalawo nti ono bamuzaalamu, ono tebamuzaalamu. Abaana ab'obuwala nkiddamu mukozese omukisa ogw'okusalawo nti ono muzaalamu, ono si muzaalamu. Naye mugenda okukizuula nga gw'otayagala kuzaalamu ate oli lubuto lwe. N'oyanga better honest about yourself and your partner, about expectations and boundaries. Omaze okumulaba nti ebyokuzaala si byaliko. Omaze okumulaba nga obuvunaanyizibwa alina bungi. Kakati oteeka okuteekawo boundaries nti gwe bw'osala wano oba ogenda kunfunyisa lubuto nja kukubamu ago amatama, tosala wano. Abayita wano okwewala bino bakozesa bino ng'olojjayo ekyokubiri akapiira nga kaluma oba enkola ey'ekizaala ggumba ng'eruma. Oba ogezaako okuntegeera. Ekyokuna kino kikulu nnyo kubanga abaana ab'obuwala mukiguddemu. Sweetheart, my beautiful sister, avoid weewale okuzaala abaana ng'engeri ey'okugonjoolamu ebizibu bya relationship yo. Sajja ajja kunkyawa kamuzaalira oli musiru. Nkiddemu mulekeraawo okwemagaza nga muzaala abaana mu basajja as a way of fixing relationships. Musajja kamuzaalire tazaala muwala omulala baakuloga akatawaana gwe nalumaga. Otegeera bulungi eyo ensonga gy'owa okuzaala musajja.
omwana ono abeere enkola ey'okunyweza kati wano we mukozesa nakali akayimba ka Jane Kayanja omugenzi ke nayagala nnyo ne mukakozesa bubi mfumbo ye mwana comes that song is a good song naye abamu mulukozesa olutajjira. Kayanja tayimbangako nti genda ng'ozaala mu every Tom and Jerry sikiya takyogeranga nako genda obuuze bba kati aliwo omwami Kabuye Ssemboga. It doesn't work that way. Stop oba avoid okuzaala abaana oba okuzaala mu musajja omwana ng'enkola ey'okutereeza ey'okunyweza ey'okukuuma relationship yo. Bannange ebyokuzaala abaana birala ojja genda olowooze nti ekyo kikozesa kubanga n'abasajja abamu bagenda bakiteekawo nga condition naye kimanyi tuteekawo condition nga tuzaagala. Abasajja abamu tuyinza okwawukanako ekitono n'abasawo abasamize abamu agenda n'akutuma ekintu n'akutuma omutwe gw'omwana ng'ali sure tosobola kuleeta mutwe gwa mwana ojja oguleete omusawo ajja kwewunya yakuyitira poliisi. Era bambi bwe batu bagudde mu baleetawo kiremya ne balinga bakoowa embeera n'agamba nti akaana ngenda kukawaayo anti nze nkazaala ndizaala akalanga nnane ssente. Abasawo babeera tebali serious ye aba ataddewo kiremya amwongera mugamba nti betojja bisobola kuleete ssente. Yagamba omutwe tujja gufuna tebimami bafeerera bwe bati abantu. Agana akutuma ekintu ekizibu nnyo leeta ebbeere ly'omukadde ng'ali namagoye n'otandika okugenda otema empenda naye nga kyategeeza tojja kifuna muwe ssente leeta obusimooni teeka wali ssente bo babikkolereko naye baba tebagenda bikolako nga bwe baba bakugambye. Eyo nkola ya bufere. Agenda okukwewuunya ng'ozze okaalakaala n'omwana naye akutya n'agamba ono omusajja aweramu akamoni neddiza omwana wa musaddaase. Avoid having children to fix relationships. Omwana tagenda kunyweza mitawaana gya relationship yo n'oyo mutabani wa Falaawo. Ebiseera ebisinga omwana ono ate atwala relationship mu kasenge ke tuyita complicated room. Omusajja ebigendera bye tebyali ati kati omera ofuna olubuto agamba nti otaka kasanti lulwe omwana si wuwe ye tazaala gwalowooza nti bw'ona omufunamu olubuto ng'olwo omwefunza ng'omugoba kubali bale statute oyongera okugwa mu bizibu ova mu bizibu odda mu bizibu. Avoid having children to fix your relationship. Tuli ku mulamwa gwa butaagala kuzaala baana wano nawali. Tokozesa kufuna lubuto ng'akakodyo ak'okwezza omusajja eyo nsobi. Ono mwala amuliko n'oli amuliko kati koba kuba equalizer omuzaalemu otomedde. Anti ojja genda obazaalamu bw'otyo nga nkolayo yakunyweza basajja naye toli banyweza. Fe abasajja omusajja tobamunyweza mbu omuzaddemu omwana gwe. Omanyi abasajja abakazaala mu bakazi singa bonna baali babawasa singa maama abasajja bakyalina banywera otuzi oba bamirira ku mukka. Nkiddemu ogusembayo. Avoid having children as a way of fixing your relationship. Ekisembayo nakusuubiza 5. Kino nakyo kikulu nnyo. Ng'oyagala okwewala okuzaala abaana muono n'oli prioritizinga nnyo kye tuyita stability nga tonnafuna lubuto. Ebimu ebikuleetera okwawukana n'omusajja ebintu biwabira si bwe byali. Takulabirira ate azaala wano nawali. Stability otera nnyo kiwuliranga mu manifesto ya NRM. NRM ng'eyagala ekigambo stability. Bw'omala obabuuza stability simala muzifuna stability muzirabako eyo stability nga basuubiza stability. Ngambye ntigezaako okuprioritizinga stability nga tonnaba kufuna lubuto mu ggaayo oyo. Emotional stability yesooka. Ddala omusajja ono bw'agamba nti akuliko akulumirirwa akufaako. Emotional stability olondemu ku breaking that down kiri. Omusajja ono bw'oba olumwa ddala aba alumwa. Bw'olwala yeeyisa atya? Bw'oba n'obwetaavu yeeyisa atya? Obwetaavu bwenjogerako kati ono sirina kubwa ssente. Wetaaga omuntu okuwuliriza obwetaavu bwakuwuliriza. Emotional stability kati nga tugenda ku kikulu ennyo ky'omanyi nti ekyo nsonga yo. Financial readiness.
otuuka gwe weegulira obugoye gwetwala mu antinento n'alyoka alaba nga tebimukwatako gwe weetwala mu ddwaliro bazadde bo bebasasula bbiiru ddala omusajja ono gwewafunamu olubuto wamuteeka ku minzaani n'omuwewa mu kya stability nga ddala olaba oli seefu. Waliwo stability mu bwesigwa kubanga guno omusingi mukulu. Omusajja ono ddala n'anywerera ku kigambo kye okukubeera ng'akufuula mukyala we ng'obeera munneewe muninkiniwe ebyamadala obeera naye ebbanga eggwanvu okutuusa okufa lwe kulibaawukanya nga gwe akuzaddemu abaana ne mubeera maama ne mubeera taata abaana ne babalaba ne mubeera mu bulamu bw'abaana mu ngeri yonna gye munaaba mukkaanyizaako gwe ebyo bye mulabamu. Njagala kukola summary. Bw'oba ng'oyagala okwewala okuzaala abaana muono n'oli eteekwa kuba nkola gy'oteekawo nga kyekiruubirirwa kebeere ggoolo. Bwe tumala okuteekawo ggoolo tutunuulira emitawaana egiyinza okutulemesa okutuuka ku kiruubirirwa kyaffe okuteba mu ggoolo eyo. Emitawaana bwe tumala okugiteekawo giriwo egiyinza otulemeswa otujja ku mulama ne tugirisitinga down ebigenda okuba nga bituyamba okutuuka ku ggoolo yaffe tulunzike ng'abaana tubazadde musajja omu nga tetubabansezza bigenda kubeera biki nabyo nga tubiteekawo nga tutunuulira bye twetaaga okukola okunyweza kiri ne tunuulira ebiyinza okutujja ku mulamwa okuba nga tuwuguka okuva ku kiri kye twagala okutuukako kati ne tubitunuulira ne tumanya ebikemo bigenda kuyitawa tubyewala tutya kati ng'oteeka mu nkola ebintu ebitaano bye njogeddeko. Trust me, it is very possible, very, very possible. Njogeddeko ebyo, I have 20. Naye nabagamba wano tebatugoba mmere ya mwoga agifumba mugando jjagiri ekulemerewo tujja sisenkana ku kitundu ekyokubiri oba oli awo ku nsonga eno nga tugera ku ngeri y'okwewala okuzaala abaana muono n'oli. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere kisoboka naye tojja kwebaka bwebasi byekole tojja kuwa ku buli musajja nga akuyingira talina kyataddeko agende agambe nti aseeredde yabale talina maanyi gava mu yeekaalu kakati odde nga wano ng'ofunta amatama nga tewaliwo by'okozeewo oteekwa okubaako kyokola nkiddamu oteekwa okubaako kyokola ng'otunuulidde biri. Bless. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana ow'obuwala ovaamu akaswa akabi gife ebbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.